Omukyala mulina muto naye nga omanyi nti sekisi ebeerawo mu maka yo siyinza kugyepe naye ogikola era nze sekisi enyumira nnyo sekisi enyumira nnyo omutanyumira sekisi olunaku ayinza okuba nga akola ekiro okola emirundi emmeka gumu sekisi eba ya lumu naye nga gw'amaanyi gwa muziizi okyali w'amaanyi maama. Nga nsobite era nebaza omulamuzi akkiriza obbeeyinira nikwano twafuuka baluganda mu sitwago tulina nti oba ono mwanyina nti oba ono taati twafuuka baluganda tuli ekikeeki kimu fenga mu sitwago tuli musaayi gumu biri byavaawo oba omwana wa ssenga twabijjawo tuli omuntu ogwo kubanga tulwanirira uganda yaffe empya efune emirembe ebyo babikola lwakunafuya kibiina biri bitumala mu maanyi musitwaga anafaafa analamajja kulamu kunafuya kibiina bagala kunafuya kibiina kubanga balemeddwa bakoze byonna okulaba nga banafulya people power bavumye bakoze batya kati bakutte ku bodyguards balabe nga banafuye naye tetujja kuva mu maanyi nze wendika ati nja mukuuma eyebuuzibwako nimba muwogo nima ebijanjaalo nima ennyaanya nima nakati bweyo kyonna vegetable enva endiirwa zonna nzirima byonna ndi mulimi saabalimi nze mu uganda eri abantu bana bw'obakwatako nkukyayira ddala asooka taata maama katonda nabogulwaini bali abantu bana awo tobakwatako tobavumako nkukubirawo nkukyayirawo nkuttirawo omukubirawo kamiliyoni oyo simuwa talina waagwali bw'ati nzigizaga musajja wammwe akwagala okufa anja akola bw'ati nze njala omuntu ali bw'ati kamiliyoni abeera eno ekiro ate nsaana jene waffe kati osaagala kabako kingisaha naye nga kabako tatereera tajonoone oyo nja gimuwa ku bwereere omulala kingisaha naye ngimuwa tanja biragala bamuwayiriza nfuufu yamwonoona amaaso nenakawuka bamuwayiriza nfuufu yamwonoona amaaso kingisaha kyembeera naye tanywa ate abakyala simanyi oba ayina aŋŋamba omukyala omuyimbi goyinza okuwa Spice Diana naye ngimuwa mukyala mulungi si nsonga oyo mukyala mulungi nnyo waffe wa munda naye ngimuwa nagibawadde bonna buli muyimbi eno wa uganda bwayagala kola byo nokodemuka ku bwerere saagala ate bebekulu wajja okugisaba ye kiba kitya koma nnyoko tonkaka kukwagala ninda nkukwana enkwagala tekabe mukazi nze tonkwana nga sinza kukwana ali kati nakikusa nenjogera bondaba toseka linda nseka oli okoseke tontunula mu maaso kati awo wentuuse tontunula mu maaso ninda kutunula okontunulira engeri gye bakusiba novaayo gusente ozijjaweeza ezikusayimirira nezo sasula ali tebirimu bansubira bwerere bantama okola mulimu ki ndi mulimi nnima entula nnima ebijayo ne bamuwogo ne kasoli n'ennyaanya ebintu gyokka gyekola so kati ebyo byokola okujja mu sente ezo zikujenga omukyala ye omuwogudde alakuba nevuba mu struggle omukyala ewaka omuwogudde omukyala mulina muto naye nga omanyi nti sekisi ebeerawo mu maka yo siyinza kugyepe naye ogikola era nze sekisi enyumira nnyo sekisi enyumira nnyo omutanyumira sekisi olunaku ayinza okuba nga akola ekiro okola emirundi emmeka gumu sekisi eba ya lumu naye nga gw'amaanyi gwa muziizi okyali w'amaanyi maama okuba akagaaka okutama nomala ennaku nnya nga tobyagadde so kati bwogenda kumukomera bwovayo tolowooza nti omukazi wo bandi mutwala era aguma amanye ennyenya gyenyenyamu
angumira mu nnyenya kaninde omwagala wange akomewa nnyenye bwana kati bwomusota kuyita linnya kyawo kusuuta kulaga nti akwagala mu kunyeenya ampita bebi ampita bebi mu wiiki okiika emirundi gy'emeka gyonna buli mande tusande tomuwambuludde enkanaki kaba kaggo kamu omuntu akuba omuggo ogwo nolemala okumakando tulowooza okumakando nozanya kando paka nze nkuba kamukamu buli lunaku ennaku zange 7 koza amanya bwani babetata bobi oligino uganda bampani erya uganda amin kato tumusiime olunaku olwaleero nze ne balooya abalala omuli kanso Emma tubadde wano ku Buganda Road era tuli ku misango gy'abantu abavaayo okulaga obutali bumativu n'obuli bw'enguzi obujjudde mu palamenti yaffe wano e Uganda nga bagamba nti Oweekitiibwa sipiika alina okulekulira era abantu abo poliisi abayisa bubi ng'ebakwata era ng'ebalemesa okweyagalira mu ddembe lyabwe nga ssemateeka bw'ekirambika. Tuzze nga tulina ababeeyimira ab'enjawulo era tubataddeyo n'etteeka y'okusabako okweyimirirwa kwabwe mu kooti wano e Buganda Road. State agezezaako okukola objection oba okugaana okusaba okweyimirirwa kw'abantu bano era naffe ne tumuddamu. Omulamuzi n'amaliriza ng'akkiriziganya naffe era abantu baffe bonna babayimbudde. Ekyenjawulo mu kooti ya leero kiri nti abantu 2 ku bantu 10 ababadde mu kooti olunaku lwa leero bo babawadde akakalu ka kooti ak'esente ez'obuliwo oba cash bail. Then n'abalala 8 bo babawadde nani cash era bajja kukoma mu kooti eno ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omwenda okutandika okuwulira omusango gwabwe kuba state tugambye emaze okukola okunoonyereza naffe ne tugamba omulamuzi naffe tuli beetegefu okutandika okwewozaako kw'abantu baffe kikibaddewo mu lunaku olwa kooti leero. Ekirala ekyenjawulo ekibaddewo tulina omuntu mu bantu be bakwata abantu 11 ku fayiro y'emu. Olunaku lwe basookayo okubaleeta wano mu kooti oyo omuntu teyalabika mu kooti era ne tugamba kooti erina okubuuza state omuntu waffe waali oba gye bamukuumidde. N'olunaku lwa leero nga bamaze okuissuinga criminal summons nti omuntu oyo alabike mu kooti neera teyalabiseeko mu kooti. Era tuzeemu ne tutegeeza omulamuzi ne tubagamba nti omuntu waffe bamukwata n'abalala oba state yakola charge sheet n'emuteekako nereeta abalala 10 mu kooti lwaki omu abuze. Ne tugamba omulamuzi alina otutubuulira abuze state etukakasa omuntu waffe gyali naye tugenda kuteekayo empapula ezisaba kooti eragire state omuntu waffe bamulete mu kooti oba mufu oba mulamu kyetuzaako naye omuntu tusuubira nti ajja kulabikako mu kooti era naye tujja kuteekayo okusaba okweyimirirwa kwe baba bamuleesa oba baagala yeyimirirwe era tuddemu tuwulize omusango nga bwekutambula. What is that?